Executive Media. Focus, innovate, succeed. Zino zaawo. Nganyuka. Tali. Wamane ya mumpo ano mulimu. Eno jobe nga banka. Lero nyinyuke ne verifier, nyinyuke ne nuwa. Kwe gamba mbera nga bagane bana mukazi yakola sente. Bozimala yo wegobe. Eno jobe nga banka, asikali akuma banka katena mu account. Okategedde. Kali wabanyuko dai boti waka. Ngabwe wazze. Waliyo mtu atunde motoka nga talina motoka. Adi size zino bondi za mweziri. Oshegedde zino mujja twegatte mwana ndani. Mbwate tusubule motoka kuve Masaka mbwate tusubule tujivuga tutunda. Zero mileage. Ojja kwagitandika. Oyagala ojenga akalimi kali eri mu abiri ogambe yatambula dda. Ezo kuvuga weziri wabweru ziri zolabye zeboleza ku kubo. Nekati boyingira eno libanga kukolero. Negwe guno mulimu simu wangu. Mulimu simu wangu, mulimu gwe motoka simu wangu. Ejindi gyotaagambe mbusima kati kali kisaleko bampa omutwalo nfunemu ekyemisana. Oyinza okubeera wano kyetaagamu ng'abeewa mwe bakimanyi nti okola eno. Abakola bagamba kiganye mu nsindigiriza akyali. Kubanga nina kyejagala okubuuza. Emmotoka eno singa omuntu akola swap. Swap, as in swap. Swap. Tokikwangaza nnyo mbu kya luzungu nnyo. Swap. Simanga kano ke kasiyenta nummodo. Nummodo wega. Azam. Siye gwe PR wa wano. Siyenta nummodo eriwa. Kakali wali. Kaliwa. Bubuli kali akasoka wali ku Frida wali. Kali akasoka wali. Mukwano sako veyo kona we. Tulaba magumba njagala basiyenta nummodo bwefanana. Kana agenda yakantu. Maseringa gundi nuwa. Masa bajiwa mutwa gwa nuwa. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutte gw'obba. Mama washuga teyamweganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate ng'anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Finn. Sente ziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology.
Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. This must be ECOP on set. The Lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Yo, this is A-Pass, and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media. Done it. A-Pass, I'm out. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Hey. Kati twakyusiza location. Lumumba Avenue. Funa kamotoka ko. Senkuba traders. Motoka. Londa kamera. Akakusanyusiza ko otwala. Londa kamera. And wale motoka bayimba nyimbe. Hey! Londa kamera. Ajat. Ononya motoka. Nkulabye ntuna gyo tunonya motoka. Toka Amotoka zirangangala alenge nyanya. Bwetu tiyo londa kamera. Nda mukonja ategereza. Ekamaleyo. Mpitirivu. Ekamaleyo. Atomalebe bakutwala aberi soko gye nkulabye. Wano musakuba fo tumanyi. Muyina motoka gye njagala. Tutusa mmeri. Wewe motoka kikaji. Njagala Noah. Otuse mega. Nina emirimu gyange gye nkola. Oli mulimi. Asiri mulimi. Oli wa mikolo. Mwabatimba emikolo. Mwambaza abagole. Jangwa n'otuuse. Bono watulina buli kimu. Nenga sinalaba Noah. Weziri kiki bondi yiyo. Nambuza. Ate kyakunyonyi ate. Jangwa ajate. Wabideka muntu. Sijja kusobola mukwano togenda kumbogolya ku sente yange. Tolaga nnyo myaka. Ozegedde. Kamakex. Kakoze katya. Okalabi olaba tobimanyi naawe. Kano Kamakex. Ozegedde kabajja mu maka 2. Mutambulirawo. Makex maka 2 maka W. Kali katya. Zonna ziba motoka. Vani Range Rover. Nedda sebo. Nedda. Kanuwa. Sikeka tokoba doyagala. Kagala mukalachi. Black. We kali. Eno mpya? Simvugemu. Simvugemu. Tusiza wano ku motoka. Batuzawo ntuze. Kalimwe baba yita batya? Soko olambule motoka zijali mpitirivu tulina Forester. Soko je. Okitegedde. Mwe baba yita batya? Senkuba. Trending. Kasubire mwe temukola bino byabalala. Baliwa. Bana abalala batuguze mu motoka. Ne balyoka obona tomalayo sente. Ne bagibba. Obona tomalayo sente omunoonya n'abula. Ale n'abane motoka n'agitwala ne kadi n'agikumma. Muna abantu basoguna omulimu. Omuntu agala n'agula motoka ya mitwalo bya miliyoni ebya 5 n'omwaka 3-5. N'olyoka oguluba okusasula omuntu. Nefe sibwe tuli bambi. Wano otuuse ewatu eki ewalamu. Ewatuufu. Leta kamera. Oli tukola tulya. Leta kamera. Walide. Mumanyi. Erinako ate ennyama y'ente eriwa. Kuliko yambuzo padde mu busupu. Bana.
Kumanga. Mbadde manyo osooka kukola. Mbadde manyo nnambuza. Mama nfina ku mulimu nga balubu. Saku nizo okuba sizigenda kusiima olugezigezi lungi. Kano kamanyi? Eno motoka ki? Eno. Owaye! Eno motoka ki? Maji? Mazida. Tozimanya ate gozirambuza abantu. Sinawangalawo. Nze badde nyimba ngoye. Kano wano wabulaza wange. Yandese tugenda tunda emmotoka bajja kutuwulira. Eno bagita Mazida. Eri etya? Nnungi. Sisi meka. Sisi erage zeezo. Sisi bibiri. Sisi 2,000. Wegala motoka sisi meka. Omaye munanga ajatize kakati kagaba ekiti kimu. Waliwo emotoka enyumira ekitiibwa kyo. Kati eno gireke wagidde kanuwa. Niyo kuno olugoye baluwunyamu. Mpangadde nnyo nako. Ngenda kulambuza. Wish. Nyo modo. Okalabye? Bantu 8. Kakola uba. Katika ebintu. Oshegedde. Tubina mu kale ez'enjawulo. Okategedde. Eno ye ni modo. Bweti bwefaanana. Eno Firida. Osobola giyita Firida. Mugirina mu kala ki endala? Zonna kiki? Kala gy'oba oyagala gye tukuwa. Kati mukwata kibanja mpola oba omuntu asasulirawo? Deposit milioni 15. 15. Soko gye tozunga nnyo. Waziziri. Andi opapa ki bannange. Naye tonkwata bw'otyo. Andi nawe nkulaba obuukabuuka bannange. Njakulambuza zina ate mbu Nuwa yiri. Tugenda tuukayo. Naye ati ekyandeese Nuwa. Nuwa. Nisani yoto gyagadde. Saagala Nisani. Enetuuza abantu bameka. Eno si ya family nnyo bantu nga bana 5 bonyibonyize nnyo. Etikka bya muneenu. Firida naye abantu 5. Andi ne mbubutu oteekayo omuntu. Naye ne motoka eno motoka. Eno motoka nnyo. Soko gindageko munda. Munda? Pa kisumuluzaawo ku gundi. Andi omayite bannesigenda okumpa bisumuluzo. Nagulewo nzigule. Natomezza emmotoka. Tesense nzigule pa kisumuluzo. Alo, Kanyike. Junior. Blaza. Junior nakume bisumuluzo hizo gamba naye bw'oba okola mu motoka lwaki enviiri tozisalako n'osonyiwa akajanja. Mpaka kaya. Banna, togenda kujja bana tena ngenda tuwa bya kukola. Totambula muna kakaya ka extra. Nsibe ko. Oyina mukama awo? Banna. Kati ongobezza. Olabye ddala ng'enviiri zikunywa. Gira. Lwaki ono obwedda si yankolako yeggwani? Junior. Lwaki si yabankola? Dayo ngenda kuyita. Ate yakujja ku kkubo. Banna. Bera muntu mukulu bannanga ajati. Eno tuuza abantu 8. 8. Mpya. Mpya bondi. Atoka ndio gisanze ku kkubo. Bannange. Yino jangola obudogera laba munda. So anokubamu. Tosasoka no jeans kirayo. Yankola genuwa. Kandabeko. Ojawo. Not giving. Not giving. Soko lekanzi njigale omanyi muntu ayizo kuyita unajja mu radio. Mu bondi ate temulina security. Security we gulu neto manya. Kati nga gwe nyizo kuleka. Nengamba customer yagenze no sumula mu radio. Temuli bangu. Weza kubali na spando eno good probox. Eno probox. Toketaga. Kano kati kanema bega watula yente. Kano kati kabantu bameka. Manyi ntambuze embuzi. Embuzi kati muno embuzi nyazigira. Kano abantu bameka. Bana 5. Bana 5. Oli mufumbo. Ana. Oli mufumbo. We. Ni mpulya tompunyidde bulungi. Ayinze wenjagala. Negwe sana. Okimanyi ndi nno olya bubi. Basomesezaawo kulya obulungi.
So njagala okubeera nga mbaniriza ku Senkuba Trading wano ku Lumumba Avenue opposite wolaba eddwaliro lya St Catherine eno gate ya waggulu etali eri gate ya Case Clinic eno gate ya waggulu eno ku Lumumba. Yes, ojja kulaba awo ekipande kyaffe ekirungi amatiribona bambi bayina emmotoka ennungi era bw'oyingira bw'oti buuza Hajati Aisha akukoleka akuddaabirize. Bayina motoka ennungi empya basobola okuswapinga emmotoka yo basobolera ddala okubeera ng'ate bakuwa emmotoka n'ogenda mu abaana abaakava ku kyeyo miliyoni zo 15 jangu ofune wano emmotoka enaakola Uber airport pick up nyonyola okuswapinga ng'olina emmotoka kati nga nze bwe nina Sierova nga njagala gikyusa nga nzija wano nga bampaamu mmotoka mpya nga ntandika kusasula mu kibanja mpola. Okitegedde? Kuvira ddala ku muntu wa wansi. Kuvira ddala ku muntu wa wansi naye abaana naddala abannabula bannakyeyo ababadde bajja ne banoonya emmotoka z'okukola airport pick up. N'abalina kampuni zebapangisamu emmotoka z'emikolo. Kati lwaki opangisa emmotoka y'emikolo lwaki tojja n'osasulako miliyoni zo 15 bakuwa emmotoka? Kambuuze kati wano waliwo kasitoma eyambuuzizza emmotoka bagiyita eringanga Nuwa Hajati aliwa Alufadi. Si Alufadi eringa Alufadi eringa Nuwa bagiyita batya mpa kusimu yange mubuuze. Alufadi si Alufadi mmotoka gi Verifier weziri olina Verifier ziri eri waggulu. So kasitoma mulungi Verifier weeri era naye asasulako miliyoni 15 Hajati. So kasitoma eyo waliwo eyambuuziza agayagala Verifier. Nangamba abantu abalina munaye wantuuzizza mu mazzi. Nambuuza abantu era kati njatayo ekiwero bannange. Verifier ziri side wa wandigenze ne tuzirabako. Ngenda zikutwalako. Tobera nnyo ku pressure. Lunaku lwonna olufiisizza. Ogenda kulambula mmotoka. So embeera bwetyo bweri omuntu yenna weetaagamu akamotoka. Naye nno Hajati namugambye bankyusize Sienta kati neekyusizza. Kwe kugifuuwa. Nange obala. Ebadde nfuuwe munnaye emmotoka yange. Wagizza buto. Ebadde nfuuwe. Junior payo ku kiwera awo. Bannange omwana Junior banna. Tuludde naye maama. Naye kati abantu abakola mu mamotoka ndowooza asobola okukwana buli mukazi gw'ayagala. Ate bagambe tugenda nazo. Oba zino ziri bondi zammwe nti omuntu avuga n'aleetawo n'ajjawo. Omuntu akola ntagenda na motoka gy'ayagala. Zino zaawo. Nga nnyuka. Tali. Waba naye mumpe wano omulimu. Eno gyobe nga bbanka. Leero nyinyuke ne Verifier, enkya nyinyuke ne Nuwa. Kwegamba mbeerawo nga bagana ne bannamukazi yakola ssente. Bw'ozimalayo weegobe. Eno gyobe nga bbanka, asikali akuuma bbanka katenamu akawunti. Okategedde? Kati waba nnyukoddayo bw'oti ewaka. Nga bwe wazze. Waliyo omuntu atunda emmotoka nga talina mmotoka. Ati size zino bondi zammwe ziri. Okitegedde zino mujje twegatte mwana ndaani. Bw'ate tusubule emmotoka okuva e Masaka mbw'ate tusubula tugivuga tutunda. Zero mileage. Ojja gwagitandika. Oyagala ojjenga akalimi kali eri mu 2 ogambe mbu yatambula dda. Ez'okuvuga we ziri wabweru ziri zolabye zeboleza ku kkubo. Naye kati bw'oyingira eno libanga kkolero. Negwe guno mulimu si mwangu. Mulimu si mwangu, omulimu gw'emmotoka si mwangu. Ekintu gy'otaagambe mbu simala kate kale kisaleko bampa omutwalo nfunemu ekyemisana. Oyinza okubeera wano kyetaagamu ng'abeewammwe bakimanyi nti okola eno. Abakola bagamba kiganye mu nsindigiriza akyali. Kubanga nina kyejagala okubuuza. Emmotoka eno singa omuntu akola swap. Swap, as in swap. Swap. Tokikwangaza nnyo mbu kya luzungu nnyo. Swap. Simala kano ke Kasienta new model. New model. New model wega. Azam. Siye gwe PR wa wano. Sienta new model wa. Kakali wali. Kaliwa. Bubuli kali akasoka wali ku Frida wali. Kali akasoka wali. Mwana sako veyo kona we. Tulaba magumba njagala ba Sienta new model bwefanana. Kana agenda yakantu.
Maso eringa gundi nuwa. Maso bajiwa mutwe gwa nuwa. Maso mutwe gwa nuwa. Ate mabega. Mabega eringa kawundo. Esezo ovuga nuwa mu kawundo. Naye kati waliwo omuntu yambuza motoka waba ajagala omulundi gumu. Nga ina sente ze zawamu. Azisasula. Milioni 28. Motoka ki? Kisinzira gy'oboyina, gy'oyagala. 28, 2, kisinzira. 35. 35, 4, 10. Kati waliwo mpenkoni. Yiri gye bali mu kuwoza. Mpenkoni yo ya 5. Ati ati oliwa. Oleta 15. Oliwa bayagala gisasula lumu. Tasasula lumu. Asasula. Gwe. Muli eno mu motoka naye bigenda maaso mu biraba mu ggwanga. Biriwa. Biriwa. Tewalabye gundi. Ono omwana ono omulenzi yani oyo. Nali simumanyi na mumanya ne bamundaga. Oyo omwana wa gundi. Motoka 100 milioni 2. Mwaka 2019. Blaza. Mpenkoni milioni 2 Eri. Mpaku kyo kunywa. Twatumiza chai. Blaza. Azam. Bibili bakuwera kaka sienta obayokeyo. Akuwera ka chapa chettaka. Kati tugeze. Singa mbambi bwaddeyo wali. Nfulumanti. Kimotoka kya kasasiro ne kinyingira. Ate motoka eri bweti. Bw'omala sasula. Kasito fulumoti. Ne bwe weekubirawo omutima noga motoka sikyajana damu noyingira. Bw'oba badde ogiguzaana. Tugikugula kaaga. Eba efudde value. Awo kanvuge motoka yange. Kali namwe kikirizibwa basasulira ebweru. Namwe sente befudde value. Naye abaana abatunda abakola mu mabondi mulekerawo okwana abaana b'abandi ku mmotoka ezitali zaabwe. Abavubuka be baleeta mukole kati nga Senkuba walina abakozi wano. Ne mufuluma ne mmotoka z'abandi mmwe. Ne mugenda mukwana ne mufunisa abaana b'abandi embuto ku mmotoka z'omugagga. Mukikomye. Toyono nnyo. Mufunisizza abaana b'abandi ku mmotoka z'abagagga omwana n'agamba njagala munnaye n'agamba ewa maama alina Range Rover. Ate yagikyusizza kati yaleese empenkoni. Ne ogenda okwanjula Senkuba n'akwata n'akuteekamu. Abako bonna ne basimba emmotoka wali. Ne bagamba n'ono omuko w'amaanyi kumba omuko awunya enkwawa. Talinamu yadde. Omuko omukozi wa Senkuba. Mwogerenga amazima mugambe bannange enkola wa Senkuba. Naye nze golaba nkyayiiya bulamu omugagga yo. Zino emmotoka nvuga za boosi wange. Naye abavubuka abatunda mu zi bondi. Kyemwekoze ku baana b'abandi. Omuwala musirubusiru n'omutwalira mu mpenkoni n'oyingira single room. Be bavubuka be bamu mwenna abakola mu mabondi. Muwala musirubusiru n'enkutwalira mu mpenkoni ne nkuyingiza single room toyo eri bweru n'osirayo gamba mmotoka yange. Amanyo gajja gafuna olubuto. N'oweyamba bweru. Mumpenkoni genda ku Google nonya mpenkoni ziri mu sente mmeka. Bwe manvuge motoka milioni 2. Mpangisa watu wa 12. Kasonsumuzo katoyi mukagabana 2. Abana namwe mubere mu kumagezi. Mpayo abantu abakwana be abavuga bogambye. Yali atuteko kumuwala kulanji. Obajja waka. Tebabera nala. Beba abamakuloni. Oshegedde. Makuloni n'amagi bana abakazi bakoya makuloni n'amagi. Bakoya makuloni n'amagi n'obo bugasi wa mwagula obutono. Abavubuka abatunda mu bondi ze motoka. Mukomye ekintu ekyo. Nina mukwano gwange bamuwasa. Aba bondi nga bobalaba bano ne bakulukuta. Ne basooka bawuumye ekyalo. Nga motoka olaba eno. Buli motoka y'ebbeeyi twagirabako. Ne bamuwa emmotoka. Nkwekanyama. Tompa. Bamuwa emmotoka. Kyekyali ekirabo ky'omugole. Era omugole n'agituulamu n'agivuga. Omukolo olwaggwa mu mwezi gumu
ng'emmotoka bagitunda kasitoma ye yagikima we yali amuga emmotoka tugyetaagako mwana yampadde eggumba lwaki olya bwoti olinga atalina mannyo beno lwakuba bateekayo ebigundi tebigaaye munange so bambi abavubuka abakola mu mabondi tewali lukusa lwonna bampange ebiguga emmotoka egisula ku miggo gwe yemmotoka nnungi nnyo ate onaawaana yaani onaawaana yange owaana kikyo mbaana eyiye eriwo ey'ebigere neroko wakuuta kigere bwe yaliwo wakolanga otya saakuutako ku kigere eyange bwe yaliwo wakolanga otya wanvugangako kiki ekyagimalawo bamanerenda bamanerenda babi manerenda kati bayize omuze era nange baja tibakola nnyo bamanerenda bayize omuze so batugamba oleete kadi y'emmotoka akuwole ovanga ku muntu agamba wandika ntunze ogitwalayo kuwola era naye wano mu kuwandika owandiika nze Shamimu ntunze emmotoka yange watumiza ekyokulya saatumiza leeta eno biki ebyo tulina magi sumbusa obwedda nze temunnandowoozaako nga mwerowoozaako temumpa ate banejjawo entondo bannange naawe twategedde ki kyoyagala okulya bakuwa eki mmere naye ogenda kunjesa eardrum kasanze wanjesa dda nerindako eno gyatundira amamotoka eno nga high class bayina kyabo saagala butogo bwabwe magiki amafumbe n'amasiike tebabeera na bino muwogo kacyumbaali biki muwogo aweddeyo esobola okusuulirawo tukusuulirewo namulyanga ku 7 okimanyi omuntu bwakula atandika kulya ali ebintu kati kacumbali wa bantu bakulu so oli kusabuka olunaku lubeera lwakuna essaawa zibeera 12 executive media subscribinga likinga bw'omalawo sharinge omwana ono gwe bayita musomesa w'oluganda omumanyi mukwano gwo tulina we twesanga ne twogeramuko andi muzinyi w'amazina maganda mu basekatawa azina maganda kiki ono mumwagaza ki muko kacumbali oyina ki amajama ki amasi wange ndekambuuze nze ngenda okulya olubuto lwange nteekamu nda nze nfulumya akuweerewo olugezigezi akuweerewo byammeka ejji libeere nga lya brownolimpanga lyeru leka bakuwa ekiriyo naye bimalayo ebbanga ki ntano tere leeta mpa ku buugi bwange awo oli mufumbo ama si mufumbo naye maama ngaagaziwa bulala kiki kyaka mulunzi kiki ekyatuuka wansi atambula kuva kapaka ku mulimu baba Dindako. Gwe. Chikopa nachi save value. Brother. Mani mwe panga. Fedugera kwate video na mulowooza ndi bya kitalo tu save value. Brother. Nkinywera mu bwoji. Kambuze. Tanga y'omukolo kati yono yatambula nayo. Kino chikopa mukwano gwange yakimpa nga kirabo. Kiriko Gibbs Bridals. Ale mama mwetaka chikwata babiri okunywa. Ulabo chiwanirire chichazitowa. Akwatiyeko wazitomenyeka ensingo. Negwe mukama nakola ekyajabu. Anko nabaga taliwo n'ogwamu ayinza okunoonya. Bakanyagamba aliwa. Kumba ali mu kikopo kye.
Nga gwe botalirana mizindalo ne batakunoonya. Hale banna wayigaawo. Gwe bolirana emizindalo tukunoonya n'obula naye teyali yali akyo. Wayigaawo tolikiriza wini banna. Mpira tisi osaba extra. Omumanyiira. N'osamba Kati gwe bw'obanga oyo omwana ng'okuuta bakunoonya olabika. Era mbeerawo mu bakuuta. Kubeera oba obulidde mu mipiira jjukira gya bbulaaka. Kati gwe atosobola okugoza gukulinnya bulinnya. Waliwo emirimu emijo gy'otasobola kukola. Era kati gwe inakola nnyo ssente abaana ne bakoleranga ssente. Mu reception omuntu ayinza okujalaliza mu katebe bw'aleka. Bale mulekera oteeka abaana ku reception. Amala wulya ddoboozi. N'agamba legend. Shalom yanobye. Twali tukisuubira. Baminisita bano banga omukopyo jja. Otegedde ensonga lwaki yanobye? Mukazi we yasazeeko enviiri. Ebintu eby'ekisiru. Batusanga bakazi ng'alese musajja waka mu makaago. Ate gwe n'omwetondera. Omukazi asaleko enviiri onobe. Eby'ekisiru. Yayagala ddo nnoba. Ekitegeza kati Shalom yayenze. Yabadde anoonya kantu ka kisiru kakwekwasa. Kakwekwasiza akagende. Mama Jaden kiki atakoledde Shalom. Okusalako omusazi obuviiri. Ye ng'asazeeko emirundi ena. Yalina duleedi n'akisalako. N'akuba ekyangwe n'addamu n'akisala. Ng'omukazi agumye ali awo. Omuntu bw'akyukakyuka. Omuntu bw'akyukakyuka oba mubbi. Kati ye yasaze kaviiri ke just akaviiri ezigenda okuddamu zimmere mu myaka 2. Lwaki ekiwanvu ya myaka 2 omusajja bw'abeerayo emyaka 2? Ewa. Mu bunobero. Abannanga anobe basajja bangi gye bali baagala Mama Jaden. Gwe omayibi abadde amwogerako ebirungi nga nabo baagala babibakolere. Mama Jaden oyinza obutamwagaliza mukwano gwo. Oba muganda wo. Omukazi azimba bw'atyo. Motoka nno baagitutte. Eyani. Tijje baamu. Tuwalege. Yatuwalege gundi. Tuwalege. Ani yagitutte? Eyagigula. Shalom. Naga yagiwa wanviiri. Akasajja kakopi nnyako bannaye mu mamwa. Kabi nnyo. Nakalaba tosobola kusabuka bwotyo n'obaamu magezi. Tosobola kusabuka bwotyo n'obaamu magezi. Bw'oba ogoba musajja munno olekamu ejja. Wange yatwala suitcase nandigambye yatwala mu motoka olaba batwala suitcase. Shalom mubi nnyo nze nakalaba nyesabuka gye kasabukele. Oyinza obutagamba nti mukopi nga bwe wawa mukazi ky'emmotoka. Ale munnaye bw'osinzira okasuka ejjinja totuusa munno gy'atuusizza. Ye oli bw'aba asobodde okugulira munno akamotoka ale bw'oba wadde omuntu ekintu mu relationship kimulekere. Mpayo omukazi yali anobera anoba n'abaana bw'olwokuba yabafuna mu relationship. Abakazi banoba n'abaana baabwe. Aba agenze funirako buyambi. Okategedde? Kyekima mutwaza. Oyagala omwerabire lumu. Abalina okukubira essimu ekiro. Okategedde? Odde eno odde eri. Ulira serefu. Tojja nnyo. Hano omuntu ayinza otabukirawo omutwe. Najja ate mu maaso. So kati gwe tokisembe ekya Shalom okuba. Shalom musirusiru. Ono butya. Baagala nnyo ebbanga ki? Tebali myaka nga 5 6. Anyumya Mama Jaden yamufuna ali kuki? Ava ku campus. Bayina emikolo. Shalom yayogedde ebintu n'endabira ddala omusawo omuvubuka omusirusiru atalina magezi. Kiki yayogedde kyasinza okukunyiiza? Omukazi esazeeko enviiri. N'agamba eryo jjogo. Jjogo litya? Era obwedda abasajja bali omu bawaga. Bagamba ye. Eryo jjogo ly'abakazi likome. Abasajja twava kulya nkoko nkulu ewaka abakazi be bazirya. Kale naffe ekyo tukikinobye. Gwe wano nga nze nagamba ndya nkoko nkulu wali onzise. Ojegedde. Hali kati saanoba. N'ebyaddala tuve mu by'ekisiru. Shalom yalimbyemu. Ate kati okimanya aswaza ggwe. Handi kati gwatambula n'abasajja bavuga batalina magezi. Enviiri obuviiri. Enviiri obuviiri. Omuntu alina ebimunyiiza n'ebyomusajja. Kale Mama Jaden abadde agenda sibako akakaaya. Era akasibako bulijjo. Ani abadde alaba enviiri? Si ye. Ayinza okuba abadde amwagalako nviiri. N'ebijja tteriira. Ajja kuddayo eka. Kanafusi. Nalabye nno by'obusaati bubiri. Motoka yabadde ejjudde ezibajjeeyo. Ate bwa promotion. Muvubuka gwe mugamwa. Walabye oti alizadde za promotion. Nalabyeko akamyufu tekabaleka beauty power.
Nza kubuulira amazima. Omukadde wuuyo. Yanguwa wano yakaddiira ensi eno yonna. Ayiga okukwata obudde. Mame wakovaayo olumu n'ensawo oba mukyasoma. Feka tulye ozze otya? Gaziye nnyo leka taata atuleko wano. Ng'agye n'akatebe. Tuula wakati. Ente ogiteeke wano. Tuula wano wakati gwe. Tuula wano. Gwaliro beera wakati. Nga lwaki mbeera wakati? Tuli basiyazi? Sembeere ne wakati. Kiddadde. Ndi wano neyagala. Oli otya? Neyagala. Obulamu bweyagala. Tuli wano ku Senkuba trading. Tukolayo akantu. Naye abasenkuba bakuwa emmotoka. Bampole emmotoka nja kusasula. Egyo emyaka gyo kati oli myaka gya kufa. Ofe n'ebbanja. Bw'ofa n'ebbanja lyabwe banaayimirira batya okukubanja. Teriyo ndagaano ebanja wa bbanja mufu. Kati emmotoka esigalewo. Banka yonna omuntu bw'afa ne bakakasa nti afudde. Eryo ebbanja likola ki? Lisazibwamu. Gwe babagambye ngenda kufanja. Gw'omanyi abakulembeze abakafanga wendi. Kati singa bakuwa emmotoka yaabwe. Nga nze ntandika kusasula nga mpola mpola. Singa ofa nga tennaggwayo. Bagambye nti nze banzaala omuge bakomusika. Kisazeemu. Kisazeemu nga sina kusika kinyindo ekyo kikusuntamye nga poti. Yo kuli pini gye nnaasika ate ne ngikwatira eno. Ye kino onywaki. Naku zino mwegumbulidde obusera oba mubadde bakalu nnyo. Ate buno busera? Kano kakopa. Alinga okula. Oyo okula naawe. Olaba bw'osika kano kakopa. Kana akakopa bakakuba. Akakopa bakakola muki? Akakopa bakakuba ne kavaamu obuwunga. Akakopa bakakola muki? Mu gundi mu buugi. Naye akakopa tekakula bukuzi nga yamu. Yamu kyeki. Akakupa. Kati ke kaba kayuni akatini. Keko kengamba ke bakubye. Kati onywa kano. Kati kawoni konywa. Tukakubamu obuugi. Onywa kano. N'abaana. Kati kano kocha. Kirinza nungi. N'ekirala bantu nga bano balina signs za sukali diabetes. Oba diabetic. Kalungi. Goli diabetic? Asiri naye mbadde ewaffe blood group yange. Eri gundi erirayo. Okuba ndi essaawa yonna. Yes. Okay. Kirala nakyusizaamu mu bintu byendya. Naye bannange lwaki temwetugalumu mwenna ne muggwawo? Kati obutwaba bukola ne babuyiwa nga tebusse bantu. Mwe muli awo osobola kuleeta bintu bantu bye baagala. Ozze lumu oyagala beetuge nga ozirozze. Mpaka chapatiko. Mpaya akasoda. Teri muwogo. Ndiye sonseke. Ngenda kuwelako akaceere. Nze bampeka soda. Kunyulako chapati bo salasala chapati n'amagi n'akanyanya. Kati nze koloti ate ogenda era mmwe mukyafa nnyo nkyakuwaayo nnyo ofe. Akasoda ka Pepsi. Kireke kiyinza okuzibisa. Ebyo byagala mugosobola kuta. Nkusaasidde. Weetunuulira bweti. Olinga otumanya alina ebyokulya lekayo walowooza kwenkulidde. Ajja kuteramu omuguwa. Aluwa. Abaana baba kalirede nnyo. Bwe kalayo muloka nga yenyeenya. Ndeetera soda. Dira amagi ago. Goona amagi. Amagi goono obadde ki? Mpa nyama nsiike. Nyama ki? Nkuba amalusu. Nawe guma bannange, guma. Alina n'enkoko bw'agamba. Nze saagala nkoko. Bafumba nkoko nzungu siziri. Olya nganda. Ndeeta ennyama ensi. Nejo gye mulira. Lekako ne kachapati. N'esooka oleetere nze. Kulyanga era ekabiwe. Ne kapepisi ye. Naye munange osoonoka nga akwata mu nankani. Mudde mu. Saagala obuuke. Mudde mu kimu. Wamma saagala obuuke. Mwongere. Kiddemu nje nkuvuma nti olinga akawundo. Okimanyi agambye gye emyaka olina bba mu kyalo. Aluwa. Atasobola kyogera. Akyogedde wali ng'agenda. Akyogedde. Yeno yeerabidde nno.
Ajogerera gabeje myako ina bera mu kyalo. Nze nina era jembeera. Oyina okuba ngo ina wotudde nga muno gaddagala ganda. Nga ovaayo naye ng'olabikako. Mwana agudde. So ng'ata asula mu kibuga obanga ava mu kisisi. Mwana agudde mmeme. Baba bakuŋŋaanya ebintu byakamuddemu omwenge gwo gwe batwala. Mwana agudde mmeme. Atununanga ebinanka ebyoya by'oku kasooli. Okimanyi tokyamera nviiri ebitundu ebimulaba. Waliyo enviiri teri. Sikyamera. Sikyamera. Gundi okuze leero kkiriza. Nze sigambangako ndi sikuze. Omanye ebyo ebivumo abantu byabagwako bye bavuma kakati agenda nawooza nkungama. Byeddiŋŋana kakati. Ate gwe ddira oteddingana. Daddy so otusanze wano nga mbuulira ono. Shalom yanobye wakirabye? Tonnabiraba? Naye batukunyigiriza. Kola ng'oyimiridde. Waliwo kye baŋŋambye. Bakwete akatebe Daddy. N'atuula. Wano tubeere bwetti. Naye tulabanga gwe ayinza okufa. Nyoko. Shalom yanobye. Shalom yanobye oba mukazi we yanobye. Shalom yabadde yafumbirwa. Shalom yanobye. Naye nga yafumbirwa muto. Ye yabadde yawasa. Yabadde yawasa. Ate Shalom yabanga. Andi yaleese omukazi mu nnyumba. Yasuddewo omukazi. Mukazi yasazeeko enviiri. Eza Shalom. Ezize. Ate omukazi bw'asalako ezize ate kati bw'ali emwa. Ng'era ogamba ndwaki weemwedde. Bulijjo yeemwa. Nkitegedde yezisaze. Kakati ate yabadde azadde azaagalira ng'aziteekako ssente. Nedda. Ungakye oyogedde wano. Nkugambye abadde azaagala enviiri. Ogambye abadde amwagalako. Shalom yabadde ayagala enviiri z'omukazi. Ye ng'era aziteekamu ssente. Singa yabadde amwagalako malusu n'agawanda. Era yandinobye. Ebintu nno bino bigenda wala goba tokiraba. Kati oli bw'anoba kuba gwe wasaza akasige. Akasigeko. Olwo olisala akakaali ettabwesi. Ali kaba n'asiita. Mapuzanga ng'asiita nga ali kukola nsaasiita. Bamuwadde enva ezitali nkalirire. Okategedde. Naye olaba onaasiita naawe lwanva zitali nkalirire. Andi yasiita tanoba. Nze nsiita naye sinoba naye nze n'ofumba enva nga sinkalirire ejjama. Era maama wange ansanga ndi awo n'agamba muwala kiki akaba enva sinkalirire n'agamba muwala taasanze genda okalirire enva. Nga tezimaze ozifumba. Eyo gibwa embwa. Ani agula zino ez'okubiri? Bwe kiba kyetaagisa kugyewula gyewule. Ewa mwenga mumanyiiza kamanyiira. Nedda si kumanyiira. Lwakubanga awaka tuli bagezi. Tetulinga kakati oyo mugezi nnyo buli yeyiwaana mugezi. Teyanobye ate lwanviiri za mukyala ezitali zize. Omutima gungamba. Buli muntu alina ebimunyiiza Daddy. Kati nze nange magamba ntumanyiiza kamanyiira. Nze kinyiiza. Nva zitali nkalirire. Ate era naawe kijja kutuuka ekiseera nga kikunyiiza. Nga batazikalirire tozirya. Omutima gungamba Shalom alina kyeyabadde yakola nga anoonya weyeekwasiza. Nedda Shalom yafuna omukazi omulala. Shalom omanye ekyasinga ennyo bosi. Ng'abadde anoonya luwenda. Ng'alinda bulinzi nti nno kaali nkola ekintu kyo. Tuyinza nabba tuli wano nga Shalom yayise emikwano gy'omukazi emugamba bw'osala akavidiyo genda nnyuma. Ng'olukwe yaluluse. Nga ye yaluse olukwe. Nga yasponsorinze olukwe. Ono yeekolera ekintu kye ate kimugire. Wano wakola kino. Agenda bakuba ayagala lukiiko lwa famire y'omukazi. Maama mushiru ne maama yasaze ezize. Shalom omukazi oyo beyanjula. Bagenda kwanjula mu July. Ate yanobye. Bika nawe kwogera. Ate yanobye ake bacha. Eridako. Agenda tuzanya zalawe ne sezalawe. Asirwalire muri. Ate Shalom atije obusiru. Kati atandikira wango omukazi ng'omukazi togenda ngako waabwe. Kutandikira wa. Amuje? Anyumyamu agenda kufiira ku mulimu nga bendera yefi bendera evaayo olweggulo ne balubu y'omutoyi kino misana ebeyaka naye nate efe ekubye ndaba ayagala okolenga tokozesanga muntu kulaba nga agenda kufa tugenda yimuka tugende tulambula eri waggulu verifaya gye njagala okulaba yerisaidiwa erikyali ku mmeeri teri ku mmeeri tugenda gikwa mu bifaananyi bano okola wano naye naawe ogira njo kati gwokola wano kati ndoozi olaba kati bwakola mbadde neewuunya nti addugalira wa wano yayoza emmotoka kanaabe ayasama gwe ono si kanaabe ono agira pata nanzigi mwafuuyira bwenze ndi kanaabe
ani ava kulambuza eri wishi nsabe kisumulizo ekirala naye anti era n'ekisumulizo kyoli yali akuba amasasi era wavanga nakyo ani yali ankuba amasasi oyogera ebyekisiro munnange So Daddy, what advice can you give to Shalom? Shalom muwa magezi gamu. Nze namugambye, nze yange yasoose namugambye. Namuga Shalom ebintu nabo okoze eki opapyemu. Kyandibadde kirungi n'obuuza lwaki yasaze eki enviiri. Naye ate nze ndowooza nti kyakubiri oguminkirizeemu kuba nviiri muddo. Twogera kuno nakuli. Ye mama Jaden twafunye busaidiye. Kakati nina kyembuuza. Mama twafunye saidiye. Shalom musiraamu si musiraamu? Si musiraamu. Si musiraamu. Kakati Shalom baamugamba nti buwangwa ki obuntu kwasalira enviiri gwe n'ova awaka. Mu busiraamu olina okusaba baawo. Okusala enviiri. Andi olina okusaba baawo. Gwe bamanyi ewammwe. Obusiraamu butandika ddi okukakasa ono nti ye mukyala wa gundi. Ng'akuwooye. Yamuwoowa. Kyesimanyi. Kati oyo si mukyala we. Alina mukwano gwe. Obusiraamu bugamba nti n'omu ku bantu ba famire ye ab'omunda alina okuba ng'akumanyi. Ku bonna ani amanyi Shalom? Senga kati otandikirawo okutikka ensaamu. Senga yasengesa ensonga. Anti senga akumanyi. Naye ate takutuusanga wa kitaawe. Senga akumanyanga oli mu maaso ga kitaawe oyogerera ekyo. Nti senga mmanyi. Naye bw'abanga senga takutwalanga mu maaso ga kitaawo. N'ayogera nti taata munnange ono ye musajja agenda okukola ki? Okumpasa. Oba aba takumanyi. Era tolinawo n'ebyo byonna mbadde mpasa Shalom amagezi aleme kugenda. Kugamba ba famire nti tutuule twogere. Shalom yagambye yannobye. Ekitegeeza baali baamuwasa. Shalom baamuwasa. Yagambye kale tayagala kutawanya mukyala. Engoye ze n'azikwatamu. Baali baamuwasa. Ku program kwe twali n'ayita bulooka yenna alina ennyumba ekisaasi amukubireko. Etasukka kamu kitundu. Talina yo Airbnb gy'amanyi. Yabadde tayagala Airbnb. Yabadde ayagala mmotoka. Amini nnyumba ya ddala. Kyeŋŋamba kiri bwe kiti nti Shalom okugamba nti ave ew'omukazi nga bantu bakola nabo bonna bafumbo batambulira nabo mu ssaako lwaki teyesoose beebuuzaako nga tannakola kintu ekyo kuba bw'ogenda obugenzi. Ngambi abadde asirikidde wiiki namba. Eyo wiiki enamba mw'osirikiddemu wandibadde obuulirira bano banno. Joy Sanctuary Uganda. Abakozi abasogozi ba Joyce abasinga mu Uganda yonna. Ate nga nannyini wa Joy Sanctuary ye president wa Joyce. Wabakola Joyce mu ggwanga lino. Yes. Ate nga my blaza. Ate nga muganda wo. Ate nga imaamu. Ate nga imaamu. Abange. My blaza. Manga and coconut. Ate oyo. Yiga bwe bakwata omukyala bw'oba wajja kufumba. Yowona ate oyo omusaayi. Tina olutalo lwa ono gambye ki? Mango na ki? Toshanyweza. Nakyanyweza. Ono wona anonyo omusaayi. Sakoto bamuka. Soko mpeko wano kagundi. Akaji. Kasamba. Nze kale mumpade kagirasi. Oli mulekedde busatu. Mubere creative namu. Tuli creative anyego. Joy Sanctuary nannyini Joy Sanctuary kati ye president w'abakola Joyce Uganda yonna. W'abasogozi. He's the president of Sogozis in Uganda. Ogambe kalo kaji? John tele mukoture. So, aba Joy Sanctuary beboka abakola juice batakongerera mu sukali. Bamunanga ali eyo nga wava ku sukali. Oba olina diabetes. Beranga yes. Oba toli kirungi ove ku sukali. Ekirala bannange tulina ekinzaali ekituufu ekizaali ekiganda. Ekituufu ddala kya mitwalo 5. Yomono katini. Soko yono katini. Soko nabagala ekinzaali ekiganda munkone. Ato nkwatira yono katini. Sagala bingi njagala tuteeke wali. Ekinzaali kya mitwalo 5 ekiganda. Kukamala kati Linda koto ya. Tutunda ekinzaali ekiganda daye. Omanyi. Kyetaano bongamba woli ne tukolera deposit. Linda go. To papa. Delivery. Nga bati alinyo plane mpule. Njira ko. Nga ko bandite mu papa bannange. Mvudde wo.
tojja tukozesa bintu tolaga mulu banna kitwale ndi oli kubuko banna bakuwa ekitiibwa oli musajja mukulu siriwalira muli ate waliwo omwana omutaasa okunywanga omukulu ekyawandiikibwa bintu byakyuka newoza takubira ngoma n'ozina lwekyo tambula neyenjala lwaki tambula enjala gwonyolwa mu kkuto onsanze ndya naye bannanga abantu musula bubi masaku kiki bana kiki nkuyiseeko nnyo wano tulowooze nti bw'onaayiwamu blaza nedalira kati ni blaza nkuyiseeko nnyo ata ndigwe baleetedde amatooke muzeeyi wabula mukwano tatuito nze nakusabye batuweeyo katebe ani yakusabye amatooke nedda bambi yagambye ennyama teyayogeddeko kirala ennyama kweri n'amatooke osobola ogalya batuweeyo katebe kati soka okwate wano munaye nze nakula bulala njagala nnyo omanye obwedda nkugamba walinga golowooza nti konjerega mbambi teyagasabye soka oli ekiriwo ese tugenda okizibu owakana nnyo muwala ntandise okuvaamu naye ate gwoliko tomanyi n'ekirala oyimiridde mu kamera ate tomanyi nti ne gwoliko muwakanyi mulungi naye sinnakutuma ku matooke lyekiriwo bannanze siyakiriwo katunda ndiramukko njagala tumale kukkaanya nti kyenakutumye si kyoleese anaagaba musonyiwe agambye bamusonyiwe amaleeta omusonyiye jako kyawiishi olaba tukola gweyokya ewa ate banzekeze kameza lindako naawe osusa akamanyiro njiramukko wala ina etuwa ku juice Udamu nkone muno mubirizi. Damu nkone muno mubirizi. Kwata wano teka ye. Nedda banna. Je kwate mmere yo. Nkubanga ogirina. Bagwe nenkulya ku mmere ga dessert gwe. Mungende empola. Twajitwa bwana omugenyi. Muddeyo. Bwe mama jidwa muddeyo. Bana taka wotudde wali abantu ajoteke mmere eno sai. Kubuna buli wa mwagala buna buli wa. Ngenda kutuule kwenu. Amagulu gakufuyiridde. Teka wali emmere woboolira. Mmere bagiteeka ku ntebe. Nedda mukwane wetabiriwe no Kampala. Kino si kyaleeriye wamwe gye bakuzaala gye bagenda okuziika. Tuyire mune naye ku juice. Tusoka kukkaanya. Omanyi nange ndi muwakanyi. Tusoka kukkaanya. Mbawe mutima ki? Mu mutima gwa kitaawo. Ndoza gwa kalo sajja lekugulina. Kati kankugulaga omutima gwe. Kankugulaga omutima gwe. Ozo bagwa ombulamu abantu beeru baga. Ono atula mu mmere yange azungana n'obukadde. Kali shiga masopulo kwata ngo kyuse mmere. Agaga mwago. Tokimanyi ndio obukadde. Kati kankugulaga omutima gwa kitange. Tokumanyi tokulabanga ko ogulabye. Paka ngo kiriza nti omutima gwe yagulina. Tontunuulira nze ndi mukadde. Yagulina omutima. At least nfa nampitamu. Ngulaga omutima gwa kitange kangukulage. Nawe oyagala omutima gwa kitange. Mukwano gwange taatawo. Mukwano gwo mu ngeri ki? Ate naawe ne tubeera ba mukwano kati tusinkana nga ffenna tuli kyabiki ba mukwano fuka mwaka. Ne olaba wa juice. Olaba nanyiri juice tatuyisa bwati. Kati gogo bakuwadde obuwi. Ngati kati wasawa zino wange. Gomanyi kinti nze nyini sanctuary wano. Kati omwana wa mukwano gwange. Wanji mukwano gwa tata wange. Mpako naye tata wange. Gwe gwali wa mu familia yaffe. Twakula naye wali. Gwe gwali wa mukazi wa mukwano gwa exiwo. Godogera nywa juice baba nywa gundi wo. Akuyiridde mbingi. Ugulira bwana baba kuyira mu ntamu gamba ndekerawo. Yenga ngena muyira muddi. Ani? Nawe kimanyi nti ng'onywa juice oba toyagala akusazaamu. Okitegedde. Ale nalaka juice sanctuary. Ne bannange olubuto olufudde ekyo olubuto olufudde toya state council. Bw'ojjamu obuugi bwa kopa bw'otekamu juice. Ogenda pa maki. Aluwa. Ono bagambye erina agenda. Ogenda siga kkubo. Jogera siga muka white ne bulaka. Agenda kola zebra crossing. Hane banaye wosala wochama nozo soka kuwanika sharia wobo ojisiga zamo izo vayo nga yonna ojambadde mpako ka juice mu mutima ki mu mutima mulungi aniwo
mukwano gwange noyo nga jatulondola ate kiki mukwano gwa bbanga ki ani amulagiridde we tuli ani amulagiridde alabika anko yagenda yeekolako omumwa natabirako bize mpaako ka juice mu mutima ki mu mutima mulungi nze aniiwo mukwano gwange bbanga ki omukwano gwa bbanga ki myaka nga 2 hano kisusa bannange muwe ate bibyo naye lwaki oyongeddeko ekyo nesane naawe mpa ku juice oli akwena muwadde ate byange tomwegayirira tulabe oba namumalamu nze gwemye okufa nampitamu tomwegayirira tulabe oba namumalamu mumalemu oli ayogera bigambo tosobola mumalamu nkulageko bulazi ate omulagako nze njogera mukwano leero nange lwenja okukakasa nti osobola eno teeka emu ogirabye otiisatiisa wewagira bwereere tojja mumalamu negoloko bakuwadde okufa nampitamu wewagira bwereere andi njagala kuloza ku oyo tosobola kumumalamu ebyo gwolowooza twakalaba nga juisi wa sanctuary eno teeka yakubiri wallahi beera muntu mukulu naawe ate kiki gwe leero lwenja okukakasa ndi eyo juisi akusa oba takusa naye bw'omumalamu nja kukakasa teri yali amumazeemu okitegedde era bwona amumalamu nja kakasa nti oyo juisi muyitirivu naye ku mpooma gyawo omuyinza obutamulekaamu ekituufu kyekiriwa ku mpooma gyawo omuyinza obutalekaamu ate bw'omunywa nze ekyangama ku juisi ono bw'omunywa toyagala kulekeraawo alinga kikajja ekiwooma eno gye kisemba kati oyo ate ali omu awooma okukama leero okumugabiraawo gw'ofiirwa naye onoonya musayi lwaki tonywa kirimu sisobola kunywa bujuisi gw'onyweddeko tonja samira mugamwago ndowooza ono bwati bwe bamuleese simunyweddeeko ate nno naludolawo omuntu asaba ayina amateeka ayina n'entondo azimba twe nywa owwo buli omu anywa kyalina bannange naawe tumuwa hibiscus tompa hibiscus wo ate nze mbeera gwe ne bwamumpa mugaana nenyanya nganda gye basazesaze tonja samira onyumiza nganda gwe wegulidde omanjiira muwe bw'aba akulemye olunaku olwaleero tukoledde ku Senkuba trading ano ku Lumumba mwangu embalage emmotoka wagambye yagala kanuwa naye njagala kibeere traders lwaki kibeera trading kampuni yo lwaki nze ate njagala kirala nedda kola ekikyo nedda andi gwe kyoyagala kyojja okukola ojja giri gye salinga eyiyo kola ekyo kyoyagala Zubeda traders Zubeda traders ofune ne byotunda naye eno yo ogibala yangu omukwate ate lwaki amukwatira mukwatire wano banzikiriza omukwate mukazi musajja sinnamanya teeka mulawudi bwenzi bw'oliko teeka mulawudi wangi mukwate kale munnange naawe gye baliko nnyo naye bano b'empale bazijjawa wangi batugamba mu nsi yaabwe engoye zakabiji ziva naye kati bwakyuka nagamba tonja samira wenkoma kiba kimpadde ekyokuyiga negwe oyiga siyinza kuddamu kwogera okumala wiiki nnamba nze naludolawo omuntu ayigira mu nsobi ne gwe tuliyigira mu nsobi zo kwata ka juice lekeraawo obutegeka kwebazamwako nategedde nti ajja kulema muwadde bwe abadde atandise okujja ebiyengeyenge n'okuwooma tebiwooma naaga gaviri gagalinganga gundi kasatu biyuwe njakka kuba kano kaziŋŋame ati ogambye tawooma ndekatempa kola booti muyigire twambuke tulambule omulimu ndako malolya okulya ki obadde okola kyokulya tonja samira ku sente zani zotaddeko naawe zenyire zikulinga emirimu gy'abayudaaya lindako gwe opapa lindako bw'oba oli oyiga amalusu njala akulumyalumya edda bw'otyo toda mumulenze kunja samira gwe tunalambula emotoka tetulambule tugenda lambula
Toda mumira malala. Toda mumira malala. Toda mukolaji. Damu toda mukolaji. Kumera malala. Yaka chapati. Tebena. Wabula gwe kino. Tugetulambule. Malekeka nuwa akapya. Kwate mmereyo. Kubenja liri mu bondi muno inzo kudanga teriwo. Nza nkubulira wenkolera. Nyo nesizotya. Emolo kaberi nyo lusozi zakati nesigotya. Oyagala kunyumiza eyo. Olabe bagamba mbolira bimaji. Anna. Ate bwe buno budde bwawe bwendera okolayi. Okuyira. Gwetogeza anja sanira. Nina kayimba kagamba ndetendete ko gamba leta. Nkone ugamba kona. Uganda. Ozo okulyanga obubibu bunye ku maji. Ngoli ejiketo. Tugende kwate mmere yo. Nshaka kwambuka na mmere. Eko kijirekewo bona agisanga. Dambo za kagato. Ita tulambule chicho kwe waje kizango nonya motoka. Ita tugende. Naye. Ojime wano nebo nambuza blambuza muntu bansasula. Kida. Yimuka bannange bokuta webaka. Oba yimiridde tambula nno. Tambula tugende. Yasituka kati. Bannange. Nyogeza ko nonya IT. Neka ko nja kukube kigo. Gala obutu. Motoka egambye ki? Emotoka orajira demo menene gamba sagala kulya motoka zawo ziri modernized nawe. Pola. Gwe boyero okinga ngekimuzo tekiriyo. Unu yabirina. Nze necha ono shinza kirina. Motoka boyero okinga. Dunia. Egena mbeberi oko. Miriam. Nga tujja bako. Watu batujifiridwa. Tujja tulabako ndabe. Ya oyagala motoka ki? Sienta sigala. Ojireka wana sigala wana. Gwe tugenda kuwa eri eyono. Werwa. Eyono. Yange jenvamu. Yakulaga nuwa. O control ina milioni 15 kwe. Lwaki onjogerera nnyo luzati milioni 15 kitono kinene nnyo. Tibujja kumachanga nazifunye. Hakata ate obuzibu obuliwo. Wano mba kisate wali ddala. Era nga tono wakusitulwa busituzi. Agenda kulinnya ku mugongo. Eno. Verify. Angena muzzabuza. Eno. Ngena muzzabuza soko gye tulabe nnuwa gy'oyagala. Ne mama eno mvugemu. Erwa. Anti ekyekimu. Naawe oli muvugemu. Yambuka nno wano. Awo walampa sinziira ova eno ng'odduka. Kanzirabireko wano. Ogenda zirambula emotoka tugenda Junior mpa ekisuubizo kyeno nnuwa. Linnya nno naawe. Nze saali nnyo. Ngamba ono nawe linnya. Uli okubaluka amagumba linnya tugende bannange. Nina abantu b'okulambuza bangi eri. Mbaleka bati nno gwatulambuza gw'okulembera ffe ne tofaayo. Anti olaba obuto. Nawe yambuka. Laba kutuka. Sigwali mu ekyuma. Onatera fulumya wana w'emabega. Ye jangu ggwe. Kakati gwe omuto. Mama. Eba naye. Sini from above. Jangu nawe tulambule mu. Andabire. Nenda mukwano ndivaako. Sigenda kulinnya. Wamajangu. Genda. Bandage we bayita. Naye ndowooza wewe no. Nedda mukwano. Kale linnya kuno. Olwaleero muleke. Kakati kwolaba omugaso gwa buli height. Kasajja oli. Kati bw'omala n'emmotoka ogigule. Jawuna ngwe. Wojja otegeera nti obuwanvu tebwakugasa. Gwe unayagala nnuwa. Jawuna bennuwa nawe. Wangambye bbulaaka. Kati gwe gy'osigadde gye ogenda ogula. Jangu. Zino zonna mpya. Nnuwa. Sinvugemu. Tewali linnya kuno. Olinnye wano tukusindi kugenda. Mukono nyambadde kakondo. Kajjeemu. Wayambadde kaaki. Tumanyi bwe wenkana. Goli mukadde bwansuula ddayi gwe boyegenda eri waggulu. Kati gwe jangu eno wanso sindike. Gwe jangu nsindike. Jangu eno sindike. Bale toyomba na. Toyomba oli kujuyisi waffe. Tetumanyi kituufu ky'ozzekola mu bondi. Wakubye kajjiini ko kaakunywedde. Wakubye emyaka gyaffe. Nawe wayambadde akata. Mukwata mukwata. Tolekana. Akanzu k'abatalabani. Kwata wano sika. Tokwata juice kwata mukono. Linda ku bannange. Oli ku bwangu. Linnya naawe awo. Ye ligomba ki?
Muna tujja kuweerezanga kutiya ya musenyu munnange linnyawo. Ngo sikabusiso walule. Geze li wanso musitule. Obudde sibulina baba. Nena we linnya wano naawe. Sigenda kugwa musharia. Wano wetulina kuya tetuyitali musharia mgozi gakono na kitibwa kya sharia zete mumanyira. Ate sharia zije. Either basoka nimujjako nendyoka ninnya oba abezebezako kamera ye ne sirinnyayo. Jako. Kati obonyabonyani. Ekyo producer awe nokuba. Ati linda kuzumpereza nga toyangazi. Sisobola mukwano. Engate guddeyo. Aweri. Junior. Tugende ndu. Ekisumisa kya ediwa. Ediwa kuzonna. Nze jaga black. Black tugende wali ku black. Ayagala black. Naye kino kitambula bwe kinninya gasiya. Ngawe gasiya. Mpeno. Owe gwakona wano. Dina siyenta. Engeri gyokola wano. Mpeno. Zifuuse zizo. Munaye bwe jawalira gambe noona kayange. Gireno. Oshagadi. Kati kwa namba Junior achikuwe. Wala kuba kisumuluzo. Gabbi lyagala kuwajjamu. Soko zikulie kwa wano. Shagadi. Kana Junior wandize. Kali wano. Kamba yandeko. Teka yo wano ajati. Oyino yigo kanika. Ebyo nagwa abalina bikola aguza omuntu emmoto. Kati ingi ndozo gira basinkwatemu. Teriko yadde. Teriko likeji yonna. Kamalola abwefaanana mu. Nonna oli customer yato engeri gyolagiri olinga agamba nti oyagala kungobya wano. Nga teggulawo. Nzigule. Onyonnyola nnyo. Ina kisitiki. 1 2. Yangola ayagala black alina kutuwa kyagala black. Ensabike. Eno jina emito sijagadde. Tojagadde gula weno. Ogulewo neri. Dozo girabi. Ya onanganyo kulagiri. Eno sisi meka. 12. Obuzibu oyogera nnyo ate onywa kitono Katono kumulana kutokubulako 2. Okujuza 12. Bobi wandika ko kulya mabega tibijjula. Uli abo sango. Jala ba mitto. Gendo ojirabe mitto. Mukwano to nja kudira ngo ina sente zikule moto. Oli muyingi niyo yagala ba mitto. Alina sente zikule moto kada obagami ndio olagira bweri emitto. Kirugenda nokula. Nawo zagula banange. Yingira jati. Ani agala okunziba. Ayagala oludda lweno nalwomu. Kati na kigando yingire okitagedde. Kati gando yingire wali muzeeyi. Gando yingire wali. Tovuga. Manyo vuga. Sikati. Jango yingira ku migulu n'oluggi. So tuli kusenkuba trader. Tulu luliko be. Ogirage. Abula kuduka. Kati awo kadabo indicator. Kalu No kajjamu. Okategede? Note. Awo kangombe. Ngombe ya pigeon. Wakaji kuba emirundi 3 kitegeeza kyekyo. Eyo sign yakukubo. Waliyo kyeyo yolaga. Yebaza muntu amuwadde kuyinga. Okategede? Ole deli wansi ndabirwamu yo. Eyiyo. Ate yango jagaza kigenda sibulani. Motoka zensibamu. Nze no munvuga buvuzi ndi mabega. Anto ina size gwa motoka. Ona azitunda nze ggula. Gwe nomperekera olabe oba yingiri namu naye ndabye tokifudde. Takifuddeko yadde. Tokifuddeko. Nkifuddeko. Tokoza kimala. Ono nangamba mbu ate gojogerere. Kati vuga mundu koteeke wali. Mu nkondo. Gijje mu nkondo. Nyiga wali bali. Jamu enkondo. Jamu soko jamu enkondo. Soko nyike wali bali side mirror ziddeyo. Linda ko soko jamu enkondo kati sikaguno mutto. Sikaguno mutto go yongere maso. Ngano sovugira Osovoka yana kibannaye guloba otuukayo. Ndukawo. Linya tulabe. Ekyo tuwo tusai waawo.
Eyo oli nyaji. Tatuuka naye. Tatuukayo. Alinga ali kapitebeke bbaala. Nza kunnyonnyola. Bannaye gwe ovugiramu. Ovugiramu. Bannaye wejeemu amalala. Wejeemu amalala. Kati jayo saidi mira nno. Nyinga ka saidi mira kakali. Nyinga ka saidi mira ko de. Ane bannaye unayinza obutagula. Azikiza. Tugetula beeri. Eriwa. Eri. Njawulo ki? Zina njawulo ki? Kala. Like guno mwaka ki? Guno mwaka guno biri. Junior guno biri emeka. 210. Jangola 215. Yang. Ya 219. Ona wizo oli musawo tojja kugula. Jangu aja ano 215. Ina ne chinkumu. Ya chinkumu. Njagala 214. Yino chinkumu kikino. Genda li Junior guddewo. Tonkwatira. Tokwata nnyo mu bina. Anna. Obo sese tulabina. Okugula. Jangu otule naawe. Nzigulirawo. Ayogera nnyo naye nga talina kyalina. Junior ngoguddewo wamu. Oli ayingidde ajja ziggulawo. Oli ajja kunyiga bunyizi buli bwekira. Leka munze. Wanje? Ojiri egize. Nera eguddeko. Anti we batoliko battery ojikuma ojifumba bere ino jiko mindi ebiri. Kati tula nno. Kati no mwaka ki? Eno 215. Guno mwaka ki? 211. Muina 219. Tena fuluma, tenajja. Tenajja. Kati mukoma ku 211 wano Yeri wanu wa 215. Eri. Na ino yagadde. Gula. Jigule. Mayimo ebiriye mitana so kwasa mamundo za buli anayogera kali nagula. Amuleke. Yawakanye datatuukayo awo. Nedda yamanyidde. Ndoza kwanvugire yange. Ani. Ukusikamu busibwe ndi ajali nawe. Ngala osikamu mpaka eno munda. Weje mwentondo ino styling ogizayo waggulu. Tobira njuna atena ntondo atena mpaka. Ebimu kikiriza ndi obadde totuuka. Eno si ya kisumuluzo kino. Eno push to start. Eno njagadde. Push to start. So push to start. Ati. Nene siento so gichikola. Sienta mpozi kumwaka wempiyage ziri bwezi nazo. Alen nazi nazi gulirawo. Yani break. Break no jijamu. Njagala mbattero mu mbwa. Linda kati kankulagirire bojja. Nkulagirire bojja. Osagade. Kati sembula muko. Ngoti soko datule. Amwendi. Datule. Wendi. Gotunde motoka jango otule njagala jiwulira nga njivugamu. Soko jayo side mira. Soko otule. Annaye munteka kamukasiikirize. Gwe bagamye tyo na. Viridde ku mulimu. Oyoza ki aha naawe. Sigamba gwe. Wango njakiriyeko bwe. Musibe misipi. Ogenda tukudumula. Buli omwasiba omusipi sipuga motoka nga mutasibye musipi. Gwange gwako. Sibo omusipi. Banna. Olinga agamali katugenda Serinnya. Sigenda bwe. Kati okubye bajjula. Kati okubye ogamba ndi ndete. Ogogulu wakati ogusibye. Tengule motoka nsibye n'omusipi. Ogwo yambala mwambale. Kakati mulyo obagamye nti ndete enva mugire batemenda. Buli omama zo siba omusipi. Musomedduwa. Bismillah. Buli omwasirike. Buli omatu nejalaga. Tufiiride mukasirise nnyo. Saagala mboozi nga nvuga. Kale. Kale buli omwasi mullo omusipi. Tukyagenze. Kimala. Tugambe ndi buli omwafulumye. Kale buli omwafulumye. Tuwonye kufa. Agenze n'atugamba ndi mwesibeni sipi n'etandika kuba akafana nyinga banyingiza jeneza.
naye ino ya meka Ajireke. Junior ino ya meka Ajireke, muleke ajireke. Vai. Vai. Vai yo vai. Vai fulume motoka. Junior ameno ya meka. Jireke nyamunyo yokora wamma. Vai. Wamjo mwisaba customer. Chishinji customer aji. Batolowoza. Vai balambule motoka banne vai. Vai balambule motoka. Vai balambule motoka. Vai. Fuluma banne balambule motoka. Bitu binatandika n'okubula. Vai. Aja tiva mu motoka. Aja tiva mu motoka bannanga. Sagala no bonde da. Sagala bondi ekungane bagamba atabadabba kivayo. Deka najeyo. Vai. Ojakubira nga abadabba mu supermarket. Nzi jinga zegula zo. Bajja gitereza vai. Tojirumirirwa. Ne banna. Wamtwe muyiso omuntu. Ntugende. Olambudde nnyo. Junior. Lokinga buli kimukwata. Temulinawo obukikumi. Wagenda alambula kuba kati emesusseeko. So yeno senkuba. Okitegedde bonna tubulina. Naye wovugira sobolo bajja kumanya nti wamma twamulaba endegesa gyalegesa. Jangu emmotoka ekitiibwa kyo. Land of Forester. Twamulaba endegesa gyalegesa tayiza. IST. ISS. Junior. Kale segedde. Eno tokuma. Otula butuuzi. Kali bwe mbaje njagala okugula. Bibiri. Bibiri eki. Sisi. Emiliyoni. Bino byojja ne 15 tukuweeri. Eno jja na 5. Enjawulo nti ogitegedde. Ogategedde? Toyina njawulo na mubaka. Ne bwe baba teweesimbye eno kimala. Oyite senya ne bagamba mubaka wuuyo nalebo. Balowooza ni gwe nani? Ono mugala ow'amasaka yaani. Gundi. Namabidde. Nammere. Owaayo papaji. Neno no ya kinkumu. Gira. Batennaba kweggula. Junior atenagira. Kaba kuyiteko kati nivaayo. Ebintu bya Junior abimanyi. Oyulide yawukana. Lwaki ekaaba? Yanjawulo eri ataano k'oleetako. Kati kagenda kuggwamu. Tebbibwa. Awo ba wavuddeyo ddane. Tuuliramu awo. Kati kavuddemu. Tuuliramu awo. Kati guddewo. Gulawo. Lwaki oba tokola ekyo kyakoze? Nze nsooka oggulya emmotoka. Weggulire. Tuula eri emabega bodyguard naawe bannange. Olambulira ku mugagga ne weeyisanga agenda oggula. Abula twangwe nkulage wali kanta. Ate bano be batuleetera okukkiriza oggula naye ogenda n'oleekaana. Bulijjo etuuza abantu bangi bebe. Oyo twangwe mulage wali zikanta. Ne erifu eziiwo omusenyu. Ogirabye? Gwe. Ninga kupesa ono bwote. Etuuza abantu bameka? 8. Etuuza 8. Neekubye. Nyomba mumpa. Belawo. Mumpe mweno. 2. Tosalako se wemba nina cash down. Awo tugenda mu office. Eza cash tebogerere. Nandi ngenda kuba nkuleetera abantu. Bana olyokanga nojja. Naye mbadde sigitulagamu. Ngenda kuba nkuleetera abantu. Eyo dadi ewatulayo abantu basatu. Bongerayo basatu obutto buli buno obuntu buno bwopimira. Wano 2 eri basatu. Na wano basatu. Kasituka. Na wano basatu. Anti wano omanyi n'okukola kamwe. Ne gakola akameeza. Nikadda. Ne babeera 2 wano. Kati nsobola okukumamu. Tutunudde nnyo mu kkubo. Totya. Neri gye mbadde genda okukola swap nze mbadde njevugira. Anti ngamba 2 wano. Ebibiri temukola mugo. It was a khaki envelope. Khaki envelope. With
Yeah, khaki envelope wrapped with a white sellotape and containing your names and number. Khaki, yes, dear. With your number, the phone number is there and your names. Huh? It's a bit smaller. So, abanaku be Uganda. Ndowooza mukirabye. Gwe nawe ojja kutuwa yasabira keri tukoleko. It's not a bottle. It's a pack. Yeah. So abanaku be Uganda wano bayitawo ku Senkuba trading. Ye mugagga yekka atunda emmotoka e Kampala. Ezitegereka basigadde balina fiber. Yes. Era bw'ojja wano n'otagula motoka ya Senkuba, bw'otyo bw'olifa. Manya mujja wa maama wa akuloga. Basobola okulimbalimba ne bakutwala ewalala. Dunia, amamotoka. Tulinamu kanta. Tetulina. Kati gwe ngenda kukola ntya? Kuba oli wa. Ate buno obuyongeza. Obuyongeza. Buyongeza ebuli. Kwogenda okuwoono. Ajira alambula. Ajira alambula tunyumyemu. Funa ofana yakasije gwanga wotuddawo. Naleta ziddugadde unazoze. Ate goda gwalambuza. So mujja waneno ku Lumumba Avenue opposite ne St Catherine Hospital. Mubeere nga ate mugula ku mmotoka. Kati eno yonji tutte. Gamba ati ayagala emmotoka ajja wano. Abaagala ebirala mugende walala. Linda keno ki? Eno yonji tutte. Tugende mu office. Gende mu office. Wedda nnoonya mmotoka ntuufu. Yamusende Bram. Wedda nnoonya mmotoka. Eno gimpandikireko mukadde. Kisumuluzo kiri wala. Mukadde. Kiragadde. Tamala. Kiri wala. Bemalirize tugende mu office. Ono bamututte mu office. Tugende baba. Koyogedde nti ogitwala tugende mu office ba blaza. Ki? Unavaayo. Nfunira briefcase. Yasigadde mu motoka. Ani anyize ngombe? Omuntu gwa dereva abadde avuddeko. Bado mayi gwaji nyize gwe. Nze nyize okunyiga ku kintu. Bo fira ono nga mulambula ki? Tugende mu bana. Oyo jisi. Kulembera. Kwewunya nnyo bw'olemererwa okumala mu jiiso. Soveyo. Executive Media. Focus, innovate, succeed.